Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much olinyo okubeera ng'olaba, olinyo okubeera ng'ogoberera. Mu video yaffe wedde twali tukulaga eri ekyo ekyatuuseewo naani eyayambyeko okulaba nga addusa omukulu Kalangwa mu ddwaliro. Lunaku lwaleero njagadde nkulaga video ey'omubaka Nambooze ng'aleese ayogera ku ebyo ebya Kalangwa wamu n'omubaka gwe bayita Nakwedde. Nakwedde ono mujjukire nti naye yafuna okusomoozebwa yeesimbawo emirundi egisoba mu gumu mu ebiri naye ng'era akalulu ke bakafutyanka. So mu video eno tugenda kulaba tufuna video one ekyali mu kuziika Ffeffekka Sserubogo abanupu biki bye baayogera. Secondly tufune omubaka Nambooze, tufune n'omubaka Nakwedde wamu n'ebitonotono bye tusobodde okufunira. Tuva ku Focus TV katandika. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza. Oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kayunga District efuuse ekirala gyo nabadde ku mukutu okumu naddala gw'ababaka ba Parliament ne bambuuza Kayunga District kiki ekisse chairman wammwe kubanga tulaba omuguwa gwa Naironi tegulina we gwamusazeeko mu bulago singa yavudde nagwo waggulu mu bbanga naye kata nagwo gwandibaddeko kye gunuubula. Ate tulaba muyonjo nnyo wotunuulira emirambo emabega gye wali olabyeko nga gyetuze n'otunuulira ogwa Ffeffekka ku bifaananyi obwedde bituweerezebwa ku mikutu olekawo ebibuuzo n'obuuza ono yeetuze oba oli olwamaze okutuga n'agenda n'atteeka ku muguwa n'alebesa. Tuyinza okuba tulindirira postmortem report naye kambabuulire ansa twagifunye dda. Nakubidde poliisi ne mbagamba mutuyambe oba mwewola embwa muzeewole muzitwale ku mulambo we guli guwunyirize tutegeere ddala ddala oba yeetuze. Nagenza okukubira poliisi ssaawa 6 ku 5 awo embuulire ebivudde mu mbwa nga baŋŋamba ate tetwazireese. Bano ab'amawulire batiisa bano naye baliwo olunaku lwe batukola obubi ne batunula mu kisenge ky'Omutanda ne batandika okwogera ku mulangira eyali akazaalibwa ebigambo ebitaliimu buvunaanyizibwa. Yali Ffeffekka eyayimirira mu lukiiko lwa Buganda n'akwata olupapula lw'amawulire lwe yali yeegulidde n'aluyuzaamu n'agamba n'ogamba nti buli muntu yenna ayagala Ssaabasajja Kabaka luno olupapula tuluzize. Amazima ensi yeegayirira Ffeffekka sayidi eri amawulire ffenna twagazira naye nga Ffeffekka ekyakikoze eki akyogedde. Ekinnuma yemmwe abamu abatukoonako mpuuga mugende mpola abasajja temubalaba naye ng'ate bo bano abasajja abaffe abatulaga bali bano abaffe ekibambaza empale kyo ki? Nammwe muli basajja bassebo. Eno ensi tetwajja wano nti tuli bakyereeta. Eno ensi abajjajjaffe ate mukyayokya mwakava mu kampeyini mukyayokya. Ekirungi kasita mukimanyi ebirala byonna mbyerabye mujjukire manvuuli. Neewunyiza nnyo nanta bw'abadde minisita obuteekwekako wadde n'asonga wano bw'ati mu Kalangwa nti omupira ettaka wuuno
olina okukola kyonna kisoboka weeteeko ekigambo ekyo. Abamu bayinza okulowooza nti bwe batusinga amaanyi obukulupya n'obukuusa nti batusinga n'amagezi, ekyamazima nedda. Ekirungi ffeffekka agenza okuttibwa nga twafuna okuwabulwa Jeno Yoweri Museveni tebuhabulwa Yese n'agamba nti abatta abantu wano abamanyi mbizzi. Ate embizzi kati ziri armed, zittisa na mmundu. Omuntu eyeetuze mu myaka gyange gye mpanga bagamba nti alwana okwejjamu omuguwa, emikono gya ffeffekka gy'abadde wansi. Abadde mulema ng'alina okugulu okutalinnya ku ttaka lya Buganda ng'ateekawo omuggo nga n'omukono gwagenderako. Naye oyo yennyini yawalampya omuti ne yeetuga ng'ate ayambadde ekkanzu, era ne bwe yabadde agenda we yeetugidde omuggo teyagenze nagwo. Ebyawandiikibwa bitubuulira nti mukadde waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alina omusajja omu yali yatta anko we, naye yajja n'agamba tali musonyiwa. Bakulu nimbye, naye obubaka ne bukka okuva eri Katonda waffe Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti akugambye musonyiwe, n'agamba nti musonyiye. Naye bwe nabanga wano nga nsaaza tatuulenga wano ku mwanjo, waakiri atuule eri emabega alimu okunkemetereza emmeeme n'okuntuusa okuva ku kigambo kye nasuubiza Katonda wange nti nsonyiye. Kwegamba mu bufunze ndeke mulabako abasajja abatubba ettaka, abasajja abatuttira abaana, mutuulanga walako ne mutatukemetereza mmeeme. Twebalizaako Sserubogo nti mu bwetowaze bwe akoze omukaka mu kyakola. Alwanagye n'ebyobufuzi mu bulamu bwe tubadde ffenna nga tumulaba. Ekiseera kya People bwe kyajja, ttiimu gye twakwasa nabo Ssekona ne tugamba genda odiployinga abalwanyi. Neeyisa ekiragiro Ffeka Sserubogo Bugerere, era n'agamba jamba afande n'aserengeta Bugerere. Nange mwagala negate ku mboozi y'okwetuga ku myaka gyange. Tusabe busabi Katonda oyo akwata omusajja omulema n'amulinyisa omuti ng'ali mu kkanzu nga talina na muggo, atuwe Sserubogo omulala mu bwangu ddala tusobole okunyweza ensonga. Era tubasabamu abasigaddewo, tuli People Power, temwerumaaluma, tujja kujjamu omuntu akulembera abantu baffe. Luno lutabaalo si lujjuliro. Mwannyinaze Nantaba musaaliddwa nnyo, yayogedde ebigambo eby'ensonga. Naye n'andeetamu kamunguluze. Oli mwana wa mutaka, bakugambye omulenzi akwogereza ewaabwe balimu engeri, balimu ak'omunku. N'osigala ng'ogamba nti nkuula mukuule. N'akuzaalamu abalongo nti nkyamukuula. Pulezidenti Kyagulanyi antumye okubategeeza ajja kujja okubakubagiza mu butongole, lwanajja ajja kubajja kusalawo n'abataka ani anaatukulembera mu ntabaalo oludda. Leero twafiiriddwa mu Uganda, naye tukoze mbadde ku radio, sijja kugaana kyogera. Ripoota waffe ng'ali Kayunga nga waafuddeyo omuntu n'akuba essimu naga naye nina ekinsobedde, eggulire abantu abasinga bali mu kuzina mazina, ndikole nti eryo. Tuli mu buzibu ng'eggwanga. Ekintu kino kyetaaga okunogera eddagala. Simanyi baminisita bano ababiri kye bakola. Tulina omuntu gwe bayita Minister of Integrity and Ethics. Ne tubeera no Minister ow'amawulire ng'ate ye Minister in charge of National Guidance. Baminisita abo simanyi oba bamanyi omulimu gwabwe. Pozi ne nkiwerekereza ne Minister ya Education. Eggwanga lyaffe lino liyingidde obuzibu obunene. Bwe buzibu bw'okukyawagana.
obuzibu bw'okukyawagana obuli mu Uganda bwe tutabunogera eddagala bujja kuvaamu ekintu kye bayita genocide. Ensigo y'obukyayi yamera. Wano ewaffe mu Buganda omuntu okufa abantu ne bazina kyeraliikiriza nga ne bajjajja bagambanga nti gundi oyo yantama bw'alifa ndirimako emabega w'oluki ng'omuntu ne bw'aba yakunyiiza era tolima we banaakulabira, tolima we banaakulaba, olima mabega waaki walugi. naye abantu kati okuba nga bavaayo mu lujjudde ne basanyukira okufa kw'abalala oba okugwa kw'abalala ku buzibu, ekintu ekyo nze ng'omukulembeze kinneeraliikiriza era kisaana tukyogereko tukifunire eddagala nti abantu Katonda yatukola nti ow'amaanyi bwakukola obubi kyangu nnyo okugenda ku munafu gw'olowooza nti amukwatako olumya oyo bw'okosa ono omanyi nti oli ng'abakyala awaka bwanigana n'omwami n'akubamu omwana. Eyo nkola ne mu bumenyi bw'amateeka nga tusoma criminology bagitusomesa nti omuntu akola ekintu n'aleetera n'omulala okukola ekirala. Waliwo akagero ke nabagerera nti omwami yava mu bbaala nga bamubbiddeyo bano ab'ebbaala bamubala omufuula, bw'atuuka awaka n'akonkona omukyala n'aggulawo n'agamba oluddewo okuggulawo n'akuba omukyala oluyi. Omukyala n'agenda mu kisenge ky'abaana n'akuba omwana ekikonde nti situka mangu ogenda oleetere kitaawe emmere tumujjulire. Omwana aba afuluma n'asanga akagwa mu mulyango n'akasamba nti nange nviira. Ye kana nolwebakabaka mu mulyango akabwa nako we kafubutukaawo ne kagenda ne kalaba enkoko eyali etudde mu ffumbiro ku magi nako ne kakwata eyo ne kadduka nayo. Kati bambi go gali amagi agasigalira awo nga maama waago bamututte go ne gatokomoka. So mu nsi muno abantu kikolwa kya buntu nti omuntu buli w'omukola ekintu agenda noonyayo wagenda okwesasuliza. Kati embeera y'okwesasuza n'obutaagalana n'okubeerawo nga tugandi gundi aliba alaba kaki eyingidde mu Uganda olw'ekintu kye bayita impunity. Oba oli awo ono alina kye yakola abeekayunga naye ng'amateeka ga Uganda bagalaba tegamukwatako. Kakati balinda olunaku olwaleero olw'ensonyi, olunaku fe abantu ba Kabaka lwe tulina okukungubagira awamu n'abafiiriddwa. Kati abantu ekibali ku mutima kivaayo. Kati okukyawagana okw'engeri eyo bwe tutakusalire magezi kubinnya eri eggwanga. Era abasajja ba Mahatma Gandhi ebintu ebyo byabasa. Mahatma Gandhi yali mulwanyizi wa ddembe ng'agenda abuulirira banne ti bannange wadde bali batuyisa bubi naye ffe tetubaddiza muliro, ffe tubaagale non-violent struggle. Teffe tetuyiwa omusaayi. Kati ne wabaawo abaagendanga ne bagamba abantu omusajja oyo y'omu nabali lwaki atugamba tubaagale bwe batukuba tetubaddiza tubatwagale. Kakati era yali asaala oba yali asaba ono najja n'amutoolera essalaamu n'amubuuzaako mu lulimi olw'okukkiriza. Omukulembeze saasira bakulembeze bannange abeekayunga, ng'omwana saasira abaana ba Mukulukalangwa okusinga ennyo muganda wange birungi Jacqueline gwe nakuganya naye. Kyokka ate era ng'omukyala mpulira okusaasira mukyala munnange olw'okufiirwa omwami. Kyokka ng'omuzadde nsaasira abazadde okufiirwa mutabani waabwe. Ekizibu kya NRM mu byokulonda yetaaga oddoyi. Ebintu yabifula bizinesi kubanga tanga oddoyi bangamba Seeki yali yamugoba naye ne kubako mbu abaamuwolereza mu baamuwolereza ne bamukomyawo. Kale ekibiina kisudde abantu bonna bakaaba nze kamba nesikabanga kuba sitala genda ku TV nokwogera yogera nnyo kubanga manyire okwogera si kirungi naye foramu zaffe zetuyisamu ebintu bino oluusi bweyogera tebawuliriza naye tanga oddoyi gwe ndaba nga afuuse ekizibu ku nsonga eno kubanga banaba nga agenda kola bwati ekibiina kiralagawa
ekirava mu sikuleta kibina buzibu kubanga abantu bona bakaba kuva ku district bakazana bakaba ba MP bakaba bonna teyatakaba kati tunasigaza baliwa ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi